n'abantu abatono naye nga bamalayo. Beera n'omuntu nga bw'oba n'ekizibu kya mitwalo 5 n'agakuwa tagenda kubuulira mulala. Yakuwola. Naye ompola otya ssente WhatsApp group yonna n'emanya. Otegeera? Bwe nkweza ka WhatsApp message ng'oka screen kapicture yange okateeka mu ndala. Gayiwona nsaba ssente. You get it? Beera mu mbeera nti bw'obeera bulungi weeyagale. Otegeera ndowooza. Beera ne petrol station emwe kumanyi nti oyo bwe tunamuwa amafuta ag'emitwalo 5 ajja kudda asasule. Ne bw'oba tolina ssaawa eyo genda bugenze. Beera n'akaduuka ku kyalo ke bamanyi nti wano wengula ebintu byange. Otegeera ndowooza. Todde eno n'eri. Na zino pharmacy ozira zetubeeramu. So ne clinics. Beera n'akalwali we bakujjanjabira. Muntu waffe oyo. Muntu waffe. Ne gwe n'obeera buli wantu. You are everywhere and nowhere. Kiringanga bano abaana abagomboka. Gwe n'obeeramu buli bbaala nga gw'obeerawo. Okujjako bw'oba okola. Byanjawulo. Waliwo abaana ababeerayo nga bakola ssente. Byanjawulo. Ne gwe n'obeera buli wamu. Kati nze waliwo omutawana we guyinza okugwa ne bagamba Yugashomba tayinza kubeerayo. Yes. So mbabuulira mubeere ng'enjovu. Enjovu nozo emala neggwako emyezi 18. Naye bw'ezaala ekyana I can assure you enjovu bwe beesala ekkubo. Motoka zonna ziyimirira. Naye mbuulirayo emmoloka ezaali zisibye ng'akabwa kasala ekkubo. Zijja buzzi. Kyekyo nno. Ku Radio 4 ne Radio 7.